mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde tulabe enfumba gy'ofumbamu enkoko ng'ogifumbira mu watermelon nga bw'ogenda okulaba. Tugenda kuteekamu enkoko tuteekemu ne ku bummonde obutonotono. Kati nkusaba ofune watermelon kisinziira bunene bwa nkoko. Ewali watermelon ennene esobola okugyamu bulungi nnyo enkoko. Kati bw'ofuna watermelon gitereeze bulungi beera ng'ogisalako ak'o waggulu. Bw'omala ogisalako ak'o waggulu gyamu eby'omumakkati byonna bijjemu biteeke mu kaseffuliya akayonjo osobola obbikubamu juice. Kati yo tumaze ogiggyamu eby'omumakkati gyozeemukko gitereeze bulungi ndowooza obiraba bye tuggyemu byebyo. Kakati tereeza enkoko gye tugenda okuteekamu yeeyo gisaleesale girongoose n'obummonde obuwaate. Bwe tumala bye birungo bye tugenda okussaamu bye bino tugenda bisiikako. Tugenda kuteekamu ennyaanya, tuteekemu kaloti, tuteekemu galiki, entangawuuzi, obutungulu, green pepper, tuteekemu kotimiiru, tuteekemu omudalasini, tuteekemu lweyiko wamu ne asimati n'akanzaali kasimba. Kati bwe tumala tufune akokolaba akapapula ako tukayita aluminium foil nga bw'okalaba ke tugenda okuteeka wansi mu watermelon ke tugenda okusoosaayo nga bw'olaba, n'oluvannyuma tuteekemu enkoko yaffe wamu n'obummonde obwo bwe tusobodde okufuna. Ndowooza olaba akapapula ako ke tusoosezza wansi kabeera ka aluminium kalungi nnyo. Kati teekamu ebifi bye tutaasa okuteekamu ebifi by'enkoko munda mu watermelon nga bw'olaba. Kyenkola ky'oba okola ogenda kufuna enkoko empoomu n'obummonde buteekemu nga bw'obulaba buba busemba waggulu. Teekamu ebirungo byaffe tubisiiseeko bulungi ebirungo nga bw'olaba biibyo tubitaddemu oba mbitaddemu. Teekamu ne ku mazzi, amazzi ago teekamu omunnyo gunoge. Omunnyo oguteekera mu mazzi ago n'ogayiwamu omwo, naye omunnyo gulina okunoga bulungi okombako. Bw'omala okuyiwamu amazzi g'otaddemu omunnyo beera nga osaanikirako bulungi nnyo. Nozze olaba ne kafayiro kaffe ako. Bw'omala obikkeko akasaanikira nga bw'olaba bw'otyo. Kati tugenda gera tugiteeke ku kyoto nga bw'olaba yiiyo tugitadde ku kyoto kwe tufumbidde. Enkoko egenda kujja bulungi, enkoko ebeera mpoomu nnyo nnyo. Watermelon gye tufumbiddemu enkoko nga bw'olaba. Ndowooza olaba omuliro gulina kuba mungi mu kusooka. Omuliro gubeere mungi. Ky'oba olaba tugifumbidde ku kyoto ebeera ejja kwanguwa okujja. Jjukira enkoko zino enzungu zigonda, zanguwa okujja. Watermelon eno egenda okugamba nti egonze wansi, enkoko nayo ebeera eyidde. Bwe kityo bwe kiri, naye ng'enkoko eba mpoomu nnyo gy'obeera ofumbidde mu watermelon munda. Kati yiiyo ndi mu kusitulako, ndi mu giggyako ngiteeke mu kaseffuliya ngende ate ngiggyemu nga bw'ogenda okulaba. Ndowooza ogiraba yiiyo ngisituddeko ku kyoto, ogiraba ngiwummuza mu kaseffuliya. Kati bw'omala ogiwummuza mu kaseffuliya beera ng'ogiggyamu omwo. Ndowooza ogiraba. Enva zaffe ndowooza oziraba ze tufumbidde mu watermelon bwe zityo bwe zifaananye oziraba. N'akammonde kayidde bulungi nnyo, zigenda kuwoomera, ziba mpoomu nnyo nnyo enva z'obeera ofumbidde mu watermelon munda. Bw'otyo oba okikola. Kati ziizo tuziggyeemu tuziyiye mu kaseffuliya. Ndowooza olaba oziraba enva zaffe tuziyiye mu kaseffuliya. Awo kiba kiwedde. Kati bufunye essowaani oteekeko obeere ng'olya enkoko yo egenda kuwoomera bulungi nnyo, olw'ensonga nti enkoko eno bw'ogifumbira mu watermelon omwo ekyamazima ebeera mpoomu. Ekyo olina okumanya ekirala eba ewunya akawoowo akalungi. Beera ng'okigezaako obeere ng'ogifumbako naawe ogenda kulaba nga kikwanguyira. Bwe kityo bwe kiri, eyidde bulungi nnyo nnyo nnyo. Enkoko zino enzungu zigonda, zanguwa okujja, teziba na buzibu bwonna. Osobola zifumbira bulungi mu watermelon nga bw'olabye. N'oba oyagala kufumbira mu nsujju oba mu ki, obeera osobola okufumbiramu bulungi. Ekyo nkikubuulira. Ndowooza ogiraba yiiyo eyidde bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Kansubire mu kyetegereza, kansubire mu kirabye n'akammonde kako kayidde bulungi. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.